bwe yali asoma embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2016-2017 n'enesawo ebyensimbi Matiya Kasaija yategeeza nga bwe waliwo omusolo ogwali gwongezeddwa ku pamiti za motoka. Omusolo guno gwakutandika okujibwako buli anaaba ayagala okufuna pamiti ssaako okuzza eye obuggya ku ntandikwa y'omwezi gw'omusanvu. Ng'ebula ennaku mbale omwezi gw'omusanvu okutuuka, bangi ku bagoba b'ebidduka batandise okweyiwa ku kifo ewagabirwa zi pamiti okwewala okusasula omusolo omugya. Bwe tutuuseeko mu kifo kino ekisangibwa e Kyambogo, omuwendo gw'abantu abaagala zi pamiti gwe tusanzeewo wamma gubadde munene nga n'abakozi mu kifo kino bali mu keetalo. Okusinziira ku baddukanya ekifo kino, omuwendo gw'abaagala zi pamiti gweyongedde bukya omwezi guno gutandika bw'ogerageranya n'emyezi egiyise. Okuva mwezi gwa January okutuuka mwezi gw'okutaano, abaagala zi pamiti ezitandikibwako baali abantu 682, songa mwezi guno gwokka bali 629. Ate eri abo abaagala okufuna pamiti empya mu mwezi gwa January okutuuka mwezi gw'okutaano baali 5337, songa mwezi gw'omukaaga baali 5071. Abaagala okwongezayo zi pamiti zaabwe okuva mwezi gwa January okutuuka mwezi gw'okutaano baali 1245, songa mwezi gwa June gwokka bali 1210. Songa abantu 725 be bazza pamiti zaabwe obuggya mwezi gwa January okutuuka mwezi gw'okutaano, songa mwezi guno gwokka bali 765. Abantu bo nga bwogambye of course bajja but simanyobwa okujja kw'abantu kiri ku gundo ku pamiti okusobola bagenda kwongera mu gundi fees kubanga kumanyi kati bwe ngugambye tukola monitoring ya project ne face technology okuva ndoza ngo mu wiki ngemu wabiri twogeddeko n'abantu abakedde okweyiwa mu kifo kino okufuna pamiti. Songa ebisale byegenda kwongezebwa ate ekirala nti neno Kyambogo naye eyinza okwongeza ssente. Kale batugambye nti nga lumu July bajja okutandika okukola ki okutandikira ku ezo ssente zebayongeza kati kyenva nsazeewo nkole nga obudde tebunaba kutuuka. Ssente bazongeza kati n'okukozesa obwankubeera bakyezongeza sitiru bakyazongeza ebya Uganda tobimanyi. Mu nteekateeka ya gavumenti pamiti kati ey'omwaka ogumu yakubanga ejibwako omusolo gwa mitwalo 5 mu 15, songa eri abo abaagala okuzza ezaabwe obuggya baakubanga basasula omusolo gwa mitwalo 5 buli mwaka. Julius Senkandwa, NTV.